po jako akawuwo. Ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi guno Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi II lwajaguza emyaka 28 beddu ng'ali ku Nnamulondo y'abajjajja abalamula. Agabula Obuganda obugalo. Mu mboozi ey'akafubo n'omwami wa Ssaabasajja atwala essaza ly'e Kyaddondo Aginensi Nakibirige Sempa mu maka ge Kasangati asabye abantu ba Kabaka okujaguza olunaku luno nga bali mu maka gaabwe era bakere basimbe emiti n'oluvannyuma bagobere byonna ebinaaba bigenda mu maaso ku TV ne ku mitimbagano. Twebaza kubanga olubiri lyoyoteddwa bulungi era lulabika bulungi era twebaza bonna abataddeko enkulaakulana ne bonna bakyaleeta byonna okusobola okulaba nga omukolo ogwo buweesa ekitiibwa. Kaakati Bannakyaddondo bajjukiza nti ng'ennaku z'omwezi 3 abantu abatasukka 20 tujja kubanga tukola bulungi bwansi ku ssaza. Nsaba omukulu akulira ekitongole ekya bulungi bwansi omwami Katende John abantu abo bewaluze mukola bulungi bwansi bateketeke bulungi. Kagga agambye nti ebijaguzo bo ng'ab'e Kyaddondo baakubitandika ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno n'omukolo gw'okukola bulungi bwansi ku ssaza e Kyaddondo era nga guno gujja kwetabwako abantu batono nnyo olw'okwetangira ekirwadde ki COVID-19. Twenyumiriza era tuli basanyufu okulaba nga Ssaabasajja naffe yayatula amanya gaffe okusobola okuba nga tuweereza ku ggwanga lyaffe. Muyozayoza nnyo olw'olunaku olwo era tulusabira alutuukeko n'emirembe era n'essanyu era twebaza nnyo bannabuddu bonna twebaza nnyo Pokino n'olukiiko lwe lwonna. Ono asabye abantu okwongera okuteekesa mu nkola byonna ebyassibwawo gavumenti ko ne minisitule y'ebyobulamu okwetangira okusaasaana kwa ssennyiga korona era n'asaba abo bonna abalina ekyokulya okuyambako abo abatalina okusobola okuyita mu mbeera eno. Ate era bassebo ne bannyabo bajjukiza nti newankubadde tuli Amatikkira gali Buddu mumanyi bulungi nti ebirabo byaffe bibeera biteeka okubeerawo n'olwekyo buli alina enteekateeka yonna tubalinze ku ssaza okubanga mugitutuusaako naffe tulyoke tusobole okubanga tutuusa obubaka bwonna eri Ssaabasajja Kabaka. Amatikkira ag'omulundi guno gagenda kuzibwa mu ssaza lya Ssaabasajja ery'e Buddu mu lubiri lwe olw'enkoni wansi w'omulamwa oguvuze nti entabiro y'ebika y'enkulaakulana y'obuwangwa n'ennono era nga gwakolebwa mu ngeri ya ssaayansi olw'okwetangira ekirwadde ki COVID-19. Katikkiro wa Buganda olw'enteekateeka zonna ze muliko olw'okuteekateeka olunaku luno tumanyi nga lujja kubeera lwa ku mutimbagano naye era ffe tululinze n'essanyu newankubadde luli ku mutimbagano tujja dubeerako nnyo. Kanyike Kevins yakusakidde eggulire lino okula ABS Television.